Elisa agenda kuba atunnyonnyola ensonga eziviirako endwadde ey'ebizimba mu nnabaana mu bakyala. Nnyinza okugamba nti mu bakyala n'ogamba ate mu baami teri mwami alina nnabaana. Tugenda kutunuulira bizimba mu nnabaana mu bakyala ekibiviirako oyinza kubyewala otya, bw'oba obifunye osobola kwejjanjaba otya, byonna dokita agenda kuba abitulambululira. Dokita tusanyusa okukulaba, oba mulundi gwo gusooka oba gwakubiri simanyi. Neyanza nnyo kyana mirimo. Abatulaba era abatuwuliriza mwasuze mutya? Guno gwe mulundi gwange ogusoose okubeerako wano era nsanyuse nnyo okunnyaniriza. Naffe tusanyusa okukulaba. Yongera obbeeyanjulira. Nga bw'abagambye bampita Lumala Elisa nga ndi musawo w'abakyala be bayita ba gynecologist ababeera bakuguka mu ndwadde z'abakyala zokka. Tokoowa twabategeera nnyo, waliwo gayine yabakiikirira. Okay. Yabakubira ekkubo kati tubategeera bulungi. Ye nnyabo. Tugenda kwogera ku ndwadde ya bizimba mu nnabaana. Ye nnyabo. Ebizimba bino biva ku ki dokita? Okay. Weebale nnyo. Ebizimba bino eby'omu nnabaana ekibireeta nakati tukyakinoonyereza okutuuka ku myaka gino nti ekireeta nti oba kintu kimu bwe kiti tekimanyikiddwa bulungi. Naye waliwo ebintu bye tugamba nti bikola omulimu gw'amaanyi nnyo omukyala ono okufuna ebizimba mu nnabaana. Kati ekisookera ddala ebizimba bino byo si kansa oba kookolo. Byo bibeerawo bubeezi ne bimera mu nnabaana naye nga tebireese kansa. Kati ekyo nakyo abatulaba mbeera njagala bakitegeere bulungi. Kati nabaana eno ekirala, nabaana ng'oggyeko munda muno omukulira omwana kuba erina ebitundu nga bisatu. Munda omwana mwakulira eyina ennyama tugiyita myometrium mu lulimi olw'ekisawo naye erina n'eno wabweru. Kati ebizimba ebyo bifubutuka omwo mu nnyama. Era njagala atulaba awo atwale nabaana eno tugiyinza ogigeraageranya nga ennimiro bw'eneebeera. Ennimiro eno nga bwe tumanyi nti omuntu asobola okutereeza ennimiro ye n'agamba kati ngenda kusimbamu kasooli. Naye neetaaga ebigimusa, neetaaga amazzi aganaafukirira ebimera bino. Kati waliwo obutaffaali bubiri bwe tuyita bu hormones mu mubiri gw'omukyala. Akamu bakayita estrogen, akalala bakayita progesterone. Obutaffaali buno bwe buleetera ebizimba bino okumera munda mu nnabaana. Kati lwaki byandibadde bimera oba bubireetera butya? Bubireetera butya okumera mu nnabaana. Weebale nnyo. Kakati kiri kye nayogeddeko nti ze tuyita risks oba baani abo abali ku mikisa emingi egisobola okufuna ebizimba bino. Ekisooka, singa omuwala agenda atandika ensonga ze zino omulundi ogusooka ku myaka emito. Emyaka emito gye gitya dokita? Egyandibadde emituufu gye giri? Egyandibadde emituufu twandigambye myaka 11, 12 eyo tugamba average. Naye singa wansi w'emyaka 10 omuwala ono atandika ensonga ze kitegeeza ye agenda kuba n'obudde nga buwanvu nga kubanga kitegeeza obutaffaali buno butandise okukola. Bukola mu mubiri gwe gwonna, bulina emigaso mingi. Naye kati twogera ku nnabaana. Bukola mu mubiri gwonna naye ate bukola ne ku nnabaana. Kati akamu ku bo kabanga ebigimusa munda omwo mu nnabaana ne kali kabanga akafukirira. Kati bwe bukola ebbanga ddene ku nnabaana okwo ekivaamu nga ebizimba bino bitandika okukola ki? Okumera. Kati ekyo kimu. Ekirala nti waliwo kye tuyita family history. Okunoonyeza kwaffe kulaga nti tukizudde ebizimba bino bitambulira mu famire. Singa omukyala abeera ayinayo baganda baabawala omu oba bameka nga balina ebizimba naye abeera ku risiki y'amaanyi ey'okubifuna. Oba singa maama we abirina oba yabirinako. Oba senga
oba kale senga abeerako ayinza naye twogera ku ba first degree relatives kati baabo twogera ku baganda bo ne maama kati oliyo aba agenzeeko wala naye abaabo so bw'abanga maama yabirinako nalinako nange ebizimba eyo kiba kitegeeza naawe oli kuki ku mikisa gy'amaanyi tekitegeeza nti olina obifuna naye emikisa giba gikoze eki gyeyongedde. Kati ekirala ekireetedde ebizimba bino okweyongera mu bantu ye lifestyle yaffe. Mu lifestyle ntegeeza nti engeri gye tubeerawo ennaku zino mu kubeerawo okwo mwe muli engeri gye tulyamu ebintu by'okukola exercise. Kakati olw'endya embi nze nja giyita ndya mbi lwakuba nti kati abalala bo baba bagamba nti ndya nnungi. Okugenda buli kiseera nga nze chips zembeerako zendya, okubeera nga mbeera nywa myenge egyo, abalala bo bagamba nti awo mba ndidde bulungi. Bijuice ebikolerere. Bijuice ebyo ebikolerere. Kubanga ebyo bw'obeera nga y'emmere gy'osinga okwettanira egenda kukola etya? Egenda kuleetera omugejjo ogusukkiridde. Anti kyembadde ngenda okubuuza dokita nti bwe tuba twogera ku nnabaana ate ebyokulya bigattira wanga ndi mu kwebuuza we bigattira sinnalabawo. Weebale nnyo. Kaakati kasita omukyala amala okufuna omugejjo ogwo gwe tugambye nti gusukkiridde ki ekigenda okuvaamu? Mu masavu ago amangi mugenda kuvaamu buli obutaffaali bwe twogedde, naddala ke tuyita ka estrogen kagenda kukolebwa mu ago amasavu. Obukola ekigimusa. Ako ke kakolera ddala ekigimusa. Weebale nnyo eri mu nnabaana. Kaakati kkubwe kaneeyongera ne kagenda eyo mu nnabaana. Nnabaana agimuka. Weebale nnyo nga ye agimuka nga ebizimba bigamba bannaye bulijjo tuli eno twekwese ate nga baagala tukole ki? Tumere nga byo bitandika kukola ki? Kumera. So ogundi omugejjo oba ne lifestyle eyo kwe kigenda okuva. Era mu ebyo mulimu n'okunoonyeza kulaze nti okulya eno gye tuyita red meat, ennyama eno ya bulijjo oba ya nte oba yaki eyo, okunoonyeza era kulaze nti nayo eyongeredde ddala okuba nti ekola kinene nnyo ku bizimba bino eby'omu nnabaana mu bakyala. Kuba nayo kiraze nti eyongera kali akagimusa ke twogeddeko kalinamu kaleetera okweyongera mu mubiri, then kitegeeza ebizimba ne bikola ki? Ne bijja. Kaakati ekirala nti singa omukyala atwala ebbanga ddene nga tazaalangayo mwana, emyaka ne giyitawo kwa kabanga. Emyaka emituufu omukyala yandizaalidde ku emeka? Kati emyaka emituufu twandigambye nti wakati w'emyaka 2 ne 35. Emyaka egyo mirungi. Wabula saagala abatulaba n'abatuuliriza bagambe kaakati ate nze ndi 38 bagambye egyo emyaka si mirungi. Olw'ensonga eziteebereka twesanze omukyala ofumbiddwa ku myaka 36, ozadde ku myaka 38, si kibi. Naye ffe twogera kubanga ye science takyuka era tulina ye tumwogera nga bw'ali nti emyaka egisinga okuba emirungi wakati wa 2 ne 35. Era ebizimba bino tusinga biraba nnyo wakati w'emyaka egya 38. Kyembadde ngenda okubuuza nti bitera kulumba myaka emeka? Bantu bakyala myaka emeka? Weebale nnyo. Tusinga biraba wakati w'egyo emyaka 3 n'emyaka 4. Abo babeera bangi nnyo 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 ababirina. Era okunoonyereza kulaga nti abakyala bonna we batuukira emyaka 5, singa okwata abakyala 10 nga bonna balina emyaka 5 n'ogamba tubakebere tukoleko ne kasikaani, mu bakyala 10 ogenda kusangamu abakyala 7 ababirina nga balina ebizimba. Yeyo 70%. Namba ng'eba nnene dokita. Namba nnene. So kiraga nti ekizibu ky'amaanyi. Bwe giba wansiko percentage ekendeera, naye omukyala watuukira emyaka 5 kiraga nti abasinga obungi yali abaddeko ne biki ne bino ebizimba. So nga bwe nagambye kuba mbadde njogera ku kiro ekyokulwawo omukyala ng'aluddewo okuzaala nti ebbanga eryo tugeze
ofunye olubuto myaka nga 38 omwana asooka kitegeeza nti okuva ku giri emyaka 2 mpaka wanoonna olina emyaka nga 15-20 nga obutafaali buli okuli ekijimusa okuli gali amazzi agafukirira bulabirira n'abaana kiri kati owandibaddewo omwana kubanga era omwana bwajjamu bwe bumulabirira kati attention esinga bugiteeka kuki ku mwana naye bwe muba temuli kitegeeza bo bugenda kubeera ku nnabaana kuli ate dokita omuntu azaddeyo akaana ke mu myaka 20 awo n'azaala n'ayisawo emyaka emirala nga 15 taddangamu naye ayinza okubeera mu bulabe era naye kyekibu kubanga tutunuulira ebbanga lino eddene nga bwe nkugambye nti kati ennimiro erina abaana gye naggambye eringa ennimiro tulinga abagirese mu bufunza abakyala bazaale kyandibadde kirungi naye munnange oluusi tekibeera mu busobozi bwo ebimu bitusukkako ebimu bitusukkako n'olaba nti wabaddewo okusomoozebwa mu bulamu ne lwankubadde mpuliddeyo abamu abawala nga bo bakikoze kigenderera n'amala okusoma ali mu myaka gya 24 25 nga nagamba nze sigenda kugenda mu bya nze sigenda mu bya bufumbo sigenda mu by'abaana essaawe oba oluusi n'agamba nze kati nzirayo kusoma birala n'abeeyo mu kusoma ng'oyo nakisazeewo nga ye kati agenda ozuukuka bw'ati nga emyaka gigenda mwana kati nno nina okuzaalayo omwana babuyita na bwana zaleyo kukaana weebale nnyo kati abo nabo weebale ne lwankubadde nga bwe nagambye wabaalawo n'okusoomooza kuba abamu ayinza okugezaako naye ne kigaana kyekiri ekijjiramu oluusi infertility na biki ebyo nabyo bwe tubeera tufunye obudde tulibyogerako nsonga ki endala dokita ezireetera ebizimba bino ng'ogyeko ezo ze twogeddeko kati nga ogyeko ezo kubanga ezo ze zisingira ddala okubeera main nayogedde ku lifestyle n'okulya ennyama eyo so ezo ze tusingira ddala okulaba okuba nti ziviirako ebizimba bino waliyo bempulira abagamba nti oba oliawo ebizimba bisobola n'okuva ku kukozesa ennyo enkola zino ezakizaala ggumba omuli okumira empeke empiso ti nazo ziyinza okuviirako omukyala okufuna ebizimba bw'ozibeerako ennyo kati ekyo actually opposite ate opposite kati eringa myth nti oba ekintu abantu kyeboogeraayogeramu emboozi eyo ebitali bituufu era bw'oboze eri abasawo abakugu abo ba gynecologist bwaba bajja kukubuulira kati ezo family planning naddala buno obuweke abakyala bwe bamira actually bwo okunoonyereza kulaze nti buyambako okutangira okufuna ebizimba by'omunnabaana mu kifo ky'okubireeta ng'abalabe bagamba buyambako okutangira era twesanze nti abakyala abasinga abakozesezza family planning bwetyo nga gyakozesa ne bw'abanga aluddewo okuzaala omwana kigenda kuba kizibu nnyo okufuna ebizimba bino eby'omunnabaana weebale nnyo kale dokita tuli mu kwogera ku bizimba bya nnabaana naye nsuubira waliyo ebizimba ebirala nga si bya nnabaana ebiyinza okuba nga nabyo birumba omukyala era tubyawulira ku ki bino n'ebirala ebizimba ebisobola okulumba abakyala byo bingi kubanga bwe tugamba nti tukwate reproductive system oba ey'omukyala eyo ey'okuzaala ogenda okwekanga nga kumpi ku buli paati eyo yonna wasobola okubaawo ebizimba okutandikira eno wansi okutandikira eno wansi okwambukira ddala okugenda eno ewava amagi ebisaawo by'amagi okugenda mweyo ziservix ezo ne munnabaana ate musobola ng'ogyeko ebizimba musobola okukwatibwamu obulwadde obulala nga obwa kansa munnabaana mwennyini ekkookolo w'omumwa gwa nnabaana kati waliwo okkookolo w'omumwa gwa nnabaana ate ne wabaawo nekkookolo wa nnabaana nga ye weebale nnyo tukyatunuulidde ensonga y'ebizimba mu nnabaana mu bakyala ensonga eziyinza okuba nga ziteeka omukyala mu bulabe oba okulumbibwa ebizimba bino
tujja kuba tutunulira n'engeri gy'omanyaamu oba obubonero dokita lwakuba akadde kalinga akatambuddemu briefly sooka otubuulireko manya ntya nti mbirina. Okay. Okutegeera nti olina ebizimba bino eby'omunnabaana ekisookera ddala ebiseera ebisinga oba ebitundu ebisinga mu bakyala bano ebizimba tebigenda kulaga kabonero. Obeerawo nabyo n'otambula nabyo neweeyagala naye nga byo mwebiri si kyabulabe ekyo. Kaakati yensonga lwaki abamu ojja musanga azze oba olusaze kunywa ddagala lino lya ntene ento ne tukola sikaani ffe twagala kulaba mwana nivuga mulimu n'akazimba kaakano naye nga n'omwana mwali ng'olusi si kanene kubanga ebizimba bino nabyo byawukana era n'okuleeta obubonero kigenda kusinziira biri luddawa kuba waliwo ebikwata munda mu nnabaana mwennyini omwana watera okukulira waliwo ebibeera mu nnyama waliwo ebibeera kungulu kwa nnabaana so wawe biri kiditamininga obubonero buno biri bimeka. Waliwo oli alina ebizimba bye 3 waliwo betulongoza ne tujjamu ebizimba 4 40 kakati waliwo nga bwe ngambye 3 4 oba 10 naye nandooza nabyo biba byatandika kamukamu olw'okuba tebirina bubonero weebale nnyo. Era bwe tunaaba tufunye akadde ne twogera ku kwetangira tujja kulaba bino bya routine check. Kale abatulaba ku KTV mugenda kuba mufuna akaseera nga tukomyewo okuva mu Bulango mu kuba amasimu naamwe muyisewo ebibuuzo byammwe. Amasimu bagenda geego ge bataddeko gola ku screen yo gogenda okuyitako kubanga naawe oyisaawo ekibuuzo kyo okubuuza omusawo ayongere okukulambululira ku nsonga yonna ekwatagana n'ebizimba mu nnabaana. Tugenda kuwumulamu katono tukomewo n'ekitundu kyakubiri eky'essaawa ey'okubiri program The Springboard olunaku olwaleero kyali Munasingo Mary Namirimo. Tuli ne Dokita omusawo w'abakyala ayongera okutulambululira. Dokita Lumala Elisa atubuulira ku nsonga y'endwadde ey'ebizimba mu nnabaana w'abakyala. Twogedde ku bimu ku biviirako oba ebiteeka omukyala mu katyabagako okulumbibwa ebizimba bino. Nakugambye nti mu kitundu kino kyennyini ogenda kuba oyita ku ssimu yo otuweereza ekibuuzo ky'omusawo akuddemu oba ng'olina ensonga yo yonna eyeekuusa ku ndwadde eyo ey'ebizimba mu nnabaana. Amasimu geego ku screen yo ogenda kuba okuba butereevu musawo akuddemu. Wetugendedde mu kuwumulamu nga musawo ali mu kutubuulira ku bubonero kwolabira nti olina ebizimba bino mu nnabaana naye atugambye omutendera ogusooka nga byakakulumba tewali kabonero konna kwolabira. Dokita gye bigenda byeyongera waliwo obubonero obujjamu awo oba nsigala neeyagala nga mwebiri naye nga simanyi. Kati nga bwe tugambye nti awo watandikirwako oyinza obutafuna bubonero ku mutendera awo byakakwata oba oluusi nawo webiri ojja kwekanga nga yes byakwata dda weebiri ne biri eno wabweru eno kati gyebiri naye sina bingi si binene nnyo kati tolina kyowulira naye ng'omaze nabyo emyaka 15 biba binkosa ebyo biyinza obutakukosa nnyo ne bwe mbireka si kubireka kubanga byo ebizimba tebikomaawo bibeera bikula bisigala birya bikula so gye tweyongera obubonero obusobola okujja omukyala singa aba agenda mu nsonga nga avaamu omusaayi mungi buli kiseera abeera alina okukyusa kapadi then atwala mufo kyeyantutte ennaku 3 4 5 wuuyo ali mu wiikisi 2 omusaayi gukyavaamu kitegeeza kuli ng'ogyeko bino ebyokugenda mu nsonga ebya bulijjo n'ebiri ebizimba birinako kye bikola ate biba byabise biba bikoze byabika naye olw'okuba nti nabyo bigejja bwe biti ne wali munda gye tuyita endometrium munda wagenda ne wagaziwa so akatundu akandibadde akatono nti kano ke kagenda okuvaamu omusaayi kati kigeze oba onfuna kigeze kati ate nabyo oluusi bifuna omusaayi ogubiriisa kati obusuwasuwa obwo nabwo bubaako kye bucontributinga ku musaayi ogwo okweyongera obungi kabonero omukyala asobola okuba agenda mu nsonga n'alumizibwa nnyo okulumizibwa okusukkiridde okutali kwa bulijjo ako nako kabonero era yensonga lwaki nti ebyo oba obiraba togamba nti bya bulijjo ne ssenga yabirina ne maama yabirina oba weetaaga okukola ki okukeberebwa ekirala abakyala
ndabye abakyala bangi nga bavaamu embuto ez'okumuukumu, n'avaamu olusooka, n'avaamu olwokubiri, n'avaamu olwokusatu, n'avaamu olwokuna. Kayinza okuba akabonero nti olina ebizimba. Kayinza okuba akabonero nti olina ebizimba, kubanga bwe twayogedde nti ebizimba wano we bisangibwa kiba kikulu nnyo, naddala ebyo ebibeera munda muli munnabaana, kubanga omwo omwana mwakulira. Kati ye buli bwajja bw'ati afune waatuula asangawo abagamba bamubuuza gwe oyagala ki, fuluma ng'olubuto luvaamu. Era ndabye bangi abamu tumaze balongoosa ne tubijjamu, tuba twakabijjamu bwe biti natandika okuzaala abaana kumukumu. Kati okuvaamu embuto ez'okumukumu bituuka ne bimalawo space, omwana mwe yandibadde akulira obulungi nga tekyamala. Weebale nnyo nga ne bwagezaako okujja fertilization biki, omwana akolebwa bulungi naye talina waatuula, kuba bali bo beefuga, ekitundu bakyefuga. So kibeetegeeza tulina kusooka bajjanjaba oba kubajjamu, then n'omwana n'akola ki, n'afuna. Naye ebizimba bino biviiriddeko ne kye tuyita infertility oba obugumba, n'oba nga tofunira ddala lubuto mu bakyala. Nti gye bikoma okubeera ebinene nga bwe tugambye biri muli eri munda. Kati omukyala ayinza n'obutategeera nti nafuna olubuto oba nfuna olubuto olwajja biki, naye nga omwezi ogwaddako n'ableedinga, omusaayi ne gujjanga ogwa bulijjo, talumanya nga talumanya kumbe yalufuna. Weebale nnyo, kumbe walufuna. Era ye n'abeera naga omwaka ogusooka ogwokubiri sifunanga lubuto. Ate bwe bisuukirira eri obungi zino enseke bino ebibeere bisobola n'okunyigiriza enseke oba ne bizibulookinga okuziyiza. Kati omwana we yanditambulidde aveeyo biki bazibyewo ekkubo. Kati byebyo ebizimba. Naye ate osobola okufuna olubuto ne lutavaamu, omwana n'akula, naye olw'okuba nti ebizimba bino eno mu ebiri, omwana n'atasobola kukula kutuuka ku myezi 9, oba oli awo myezi 7 ebisa bitandise. Olw'ebizimba biri eri. So bisobola okuleetera abakyala okuzaala abaana nga tebatuuse ba premature. Ebizimba ebyo kyova olaba nti byonna biba byetaaga okukeberebwa. Y'omusawo w'abakyala omukugu n'abeera ng'akugamba nti wano tukole bwe tuti, wano tukole bwe tuti. Waliwo omusawo kye bagamba nti omukyala ayinza n'okuwulira ng'alina olubuto. Weebale nnyo. So ebizimba bino gye byeyongera okukula, ekisooka bisobola okuleeta obulumi obw'amaanyi mu ndira. Omukyala lwakuba kati kye tukola bw'agenda mu kiriniki emuli okumpi bakeberako omusulo ne bamugamba olina infection ne bagijjanjaba. Abanga atereera wayitawo weeks 2 ne biddamu, naye nga obulumi obwo obw'amaanyi mu ndira muno buvudde ku bizimba bino eby'omunnabaana. Kati ekyo kyoyogedde nti bwe bigenda byeyongera ate abamu takolanga na sikaani, tamanyi kiki. Byo nga bwe nagambye byo bikanya kkula kubanga birina ekigimusa, birina ebibifukirira. Kati olubuto nga luzimba, omukyala atambula olowooza ali lubuto, kumbe bizimba. Kati naawe tuba tweyongedde ate ewazibuko, kubanga ne bwe tutuuka mu kulongoosa nga bwe nagambye waliwo abakyala be tulongoosezza n'omulongoosa n'omugyamu ebizimba 45 oba 5 muntu omu, nga byonna bibadde mu ye nga binene nga butono, nga mulimu ebinene n'obutono, oba tugambe mulimu obwana n'abakulu. Dokita, tugenda ku nzijanjaba briefly nga bwe tulinda ab'amasimu abali abagala okuba amasimu ng'olina ekizibu kyo ku nsonga eno yennyini ey'ebizimba mu nnabaana, ayita ku masimu ago mu kaseera kano tutandike okufuna ku bibuuzo byabwe ndowooza. Briefly nga bw'otuyisaamuko ku nzijanjaba. Kati ku nzijanjaba buli omukyala bw'ajja ne tukusanga nti olinamu ebizimba, tugambira kwata kino waliwo kituyita just watchful waiting, ne tutakuwa kintu kyonna. Nenkugamba okusinza bwembulabye buli omu butono, buli eno tebulina nnyo buzibu, genda nenkuwayo emyezi nga gijjo nga 6 okomewo. Kati obwo butandikirwako, naye waliwo gwe tulaba nti bino bingi oba bineneko, neŋŋamba kati ngenda kuwa eddagala eryo ninza okuwa amakerenda nga gakumira n'omira bumizi, oba ninza okuwa empiso. Katumala okufuna ali ku simu. Halo KTV. Halo. Jebaleko. Kale nnyabo naawe gyebale nnyabo. Halo.
musaaliddwa nnyo avuddeko. Halo KTV. Halo Wanji Nyabu. Halo wasiza otya nno Nyabu? Ndi Nyabu wasiza otya Nyabu? Amannya gange bampita Agnes Magala, nkubidde ekisaasi. Ye Nyabu? Kati ekibuuzo ekyange kyembuuza dokita ebintu ebyo byonna byayogeddeko. Nze nange nina obuzibu mu ndira, infection ennumidde omwa emyaka emirungi 4. Naye kati juuzi obulamu bwali bw'amaanyi ne ŋŋendako mu sikaani. Ne baŋŋamba nina babuyita busisi, obuzimba bwe nnina buli mu nnabaana. Naye kale ne mbuza omudokita ne mugamba basobola obbulongoosa. N'aŋŋamba tebasobola bbulongoosa, eiza ng'oba ofunye olubuto. Naye emyaka 83 dokita gy'ayogeddeko egyo. Naye nina obulumi mu ndira, mbeera kuzipeyinikiira. Kibi nnyo dokita agenda kuba akuddamu. Kaakuddemu dokita agenda kuddamu. Bamugamba yalina kusooka kufuna lubuto balyoke bamulongoose. Kusinziira ku bo kye baalaba. Katusooke tumale okufuna omulala. Halo KTV. Halo Jebaleko Nnyabo. Kale Nnyabo naawe gyebale Nnyabo. Amannyako ne gy'osinzidde n'ekibuuzo ky'omusawo. Anti nze nakozesako family planning nga dokita bw'ayogedde. Nakozesako ey'empiso naye ngimazeemu emyaka 2 naye emyaka 2. Nali nazaalako. Naye kati sayini zenfu nazo za lubuto. Naye nagendako mu sikaani ne bankeberako. Ne baŋŋamba ninamu akazimba, ninamu n'ekintu naye tebannakitegeera oba mwana oba ki. Ti ne banzijanjaba ekizimba. Ne baŋŋamba nninde wayitewo omwezi gumu nzireyo mu sikaani ne nninda omwezi ne gutuuka. Ne nzirayo mu sikaani naye sikaani saakozesa eno gye nagendamu olwasooka. Kati ne baŋŋamba nti ate ne sikaani gye nakozesa ne baŋŋamba temuli kirimu temuli mwana naye nga nze sayini zenfuna za lubuto. Kati ne ŋŋendako ku basawo bano abakwatamu bamulerwa. Eyasooka n'aŋŋamba mulimu olubuto lwa myezi 3 naye nga nze nsigala nkyagenda mu piriyodi zange. Lwakuba tezitera kuggwaayo. Kati ate ono gwe nazzeeko gendako yaŋŋambye nti temuli mwana just mulimu ekigalanga. Kale dokita agenda kuba akuddamu. Halo asembayo akadde katuweddeko. Halo Wanji wasiibye otya musawo? Gyendi ssebo wasiza otya ssebo? Musangibwako wa? Yongera ku ddoboozi ssebo. Mbadde musawo akuwulira ssebo. Nina mukazi wange kati agenda mu piriyodi naye wavaamu tafuna lubuto. Obufunze tazaala? Yazaalako kati we yazaalako kati mu kumwana n'afa kati mu kuddamu kati mu kugenda mu piriyodi ate kati wavaamu tafuna lubuto naye simanyi kwe kiva. Kitegeeza omwana akyabuze. Kale dokita kaakuddemu agenda kuba akuddamu dokita. Basigadde nga temusobodde kuyitamu teekayo ekibuuzo kyo ku WhatsApp ennamba yeeyo eyisaamu eddoboozi ly'omusawo ajja kuba abifuna bw'otereeva asobole okuba nga akuddamu.
Andooza dokita yanukula kwabo budde bugenze. Okay. Kati okutandika ne maama oli yasoose kuba yayogedde yagenda ne bakola sikaani ne balaba ebizimbe eno mu magi waliyo obuzimba. Kati obuzimba obwo obukwata eyo mu magi tubuyita bu cysts. Si bye bizimba bino ebigumu nga bye twogeddeko. Kaba kazimba naye nga kalimu otuzizi. Kati obwo nabwo bwanjawulo buli mu mirundi ebiri. Waliwo bwe tuyita mu lulimi lwaffe tuyita functional system nga bo bwa bulijjo kajja katya nti eggi bwe livaawo awo ekisigadde eggi bwe lyavudde wajjawo otuzizi ne tucollectinga ne tubeera awo kati bwe keeziba bwe kati ne kakola ka cyst. Era tubalaba nnyo kasita omukyala abanga akola kino kiyita ovulation oba avaamu amagi buli mwezi ekyo kumpi ojja kisanga mu bakyala abasinga. Era bwe tukalaba bw'oba ozze n'okola sikaani n'olaba omusawo ow'abakyala kugamba kano tokeeraliikirira. Anti baamugamba okumumulongoosaamu amala kufuna lubuto. Akugambye ali ku 42 years. Kakati ekyo simanyi lwaki kyali bwe kityo naye amagezi ge nandimuwadde yandigenze kuba kati abasawo tuli bangi naye kati abaakuguka mu bino be ba gynecologist. Yandigenze n'alaba gynecologist okwongera okukkaanya ensonga eyo kubanga ekyo ekijjanjaba obwo obutonotono obwo tekiba na kufuna olubuto. Omulala abadde abuuza kati ono owookubiri abuuzizza nti ekigalanga kyo muyina engeri gye mukirabamu. Ekigalanga oba kyaba mulerwa. Ekigalanga si ebigundi era okulumizibwa muno. Agambye baamukebera ng'alinamu akazimba ne bamugamba alina akazimba alinamu n'ekintu ekirala. Kakati awulira sayini ez'olubuto. Nze kyendowooza kubanga sikaani sinnazirabako naye era biyinza okuba bino byennyini bye tubadde twogerako. Naddala awulira sayini ezo nga bwe tubyogedde nti awulira sayini ng'ez'olubuto mulimu ekizimbye biki ebyo. Abeera na ku bulumi abeera ku painkillers. Weebale nnyo abeera ku painkillers. Kyandiba nti alinamu ki ebizimbe ebyo. Ate ne sikaani zino era nakyo kisinzira wa wozikoledde n'ani azikoze. Kubanga tusobola kugamba nti wali eri baabirabye ate wano batababiraba kati kyekyo tugamba. Wali bagamba mwana ate wali bagamba kigalanga. Naye era kyengamba kati oyo bw'ati bw'ajja n'alaba omusawo w'abakyala ekisooka nga sinnaba nakukola sikaani nze nsobola okutegeera nti chances nnyingi 90% kino kyekikuluma nga sinnaba kukola sikaani yonna kati ngenda okukola sikaani ng'olwedde yeekakasa bukakasa. Dokita ono naye asembyeyo omwami mu bufunzo bw'ekitalo kuba akadde kagenze. Sorry olw'ekyo nti omukyala agenda mu nsonga naye olubuto lubadde lukyaludde ono lwankubadde yazaalako. Kati kyekiri kye nayogeddeko nti kye tuyita infertility. Omukyala asobola okuba nga yazaalako omwana naye n'afuna infertility oba obutazaala olw'ensonga ezitali zimu. Kati ezo nazo ensonga nnyingi. Bawe namba y'essimu obalagirire ne gy'osangibwa eyiyo we banaakusanga. Kale neyanza nnyo so nze osobola okunkubira ku ssimu 0783 69 18 38 eyo ya MTN okanjiddemu 0783 69 18 38. Bw'obanga naddala babuuziza ebyo oyagala twongere okwogera tusobola okugira. Nze nsangibwa ku Mase Medical Center eyo Wakiso ddwaliro lya Pastor Bugembe then ngendako newala ku St Francis Mukono ne ku AAR. So ebyo byonna bifo byange byosobola okunsanga. Baddiremu ennamba y'essimu omulundi gumu tugende. Weebale nnyo. Ennamba y'essimu eri 0783 69 18 38. Program ya Springboard olunaku olwaleero tukomye wano musiibe.